Abamu ku bannamawulire abatuusibwako ebisago ne bakubwa mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North baloopye abakuumaddembe omuli poliisi n'amagye ssaako ebitongole ebirala mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu olw'okubakuba ng'ekyokuttale, okubakosa n'okuboononera ebyuma byabwe awatali nsonga. Abasirikale abatutuusaako obuvune n'okutukuba okuba nti basobola okutuyirira ekyokubiri okuba nti nabo bakwatibwako ng'abantu abatuusa obulabe ku bannamawulire, then n'okusaba commission eteekewo okunoonyereza kwebyo ebyaliwo. Then era twagala commission eteekewo okuba nti sending warning eri abasirikale obutaddamu kuba bamawulire. So why we are here? We just want accountability. That these people, whatever they are, they can be held accountable. That why are you brutalizing people that really are not armed at all? Why are you beating, brutalizing people that went to school and studied this kind of a job? Bannamawulire bano nga namu bajjidde ku miggo nga n'abalala bakyasibiddwa zibbandeegi mu nsisinkano eno bategeezezza omwogezi w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission Alex Bukumune nga bwe baakubibwa ebitagambika ng'olunaku olwo balujjukira ng'olw'entiisa. These are not normal people. These are people that we saw with our eyes wearing PPDF uniform. Me waking up on a Friday, on a Thursday, going to work wasn't like this. No, and I was okay cooking, and I never expected this to happen. Twagala commission egambe ekitongole ky'amagye okubanga kituyirira ebyo ebintu byaffe byayononebwa mwalimu cameras, amasimu agamu baagonoona. Bannamawulire bano kati baagala baliyirirwe olw'okubakuba ne bafuna obuvune ate n'ebyuma byabwe bibaddizibwe nga bikola bulungi. Ngeno kuzuluzi 13 bwacha ngafu ng'abantu abalala batwagenda okukola ng'abantu kubanga bifuna tunatuuka kuonaku twasooka kutuuka n'akakiiko ka electoral commission n'abakuumaddembe era ne batulambika ki kye tulina kukola tulina kwambala tutya naye kyatumalamu amaanyi olunaku okulaba nti bye twateesaako oba bye twayogerako bo abakuumaddembe baabibuuka. Kinajjukira nti ne wiiki ewedde abakulira ebibiina bya bannamawulire baavaayo ne bavumirira byansusa ekikula ky'abakuumaddembe okutimpula bannamawulire n'okuboononera ebintu byabwe era ne baleeta n'ekiseese ekizira bannamawulire okuddamu okusaka amawulire g'ebitongole okutuuka nga bano baliko kye bakoze. Ye Alex Bukumune omwogezi w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission ategeezezza nga bwe bagenda okutandika okunoonyereza ku nsonga engeri gyeze mu ku mmeeza yaabwe. Emirimu gyaffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tetukugirwa muntu yenna we tuba tukola emirimu gyaffe era ab'amagye abo abapoliisi bonna bali wansi waffe era bwe tukola ekiragiro kyaffe baba balina okukiteeka mu nkola. Era okwemulugunya kwe tufunye tuli banywevu nti we tunaaba tukoze ekiragiro kyonna
nti oba baliyirirwe oba bajjanjabirwe oba eyo decision ekolebwa kooti yaffe gye tuyita tribunal ng'etudde ekubirizibwa chairperson waffe aliko kati mukyala Mariam Wangadya ne bakommissioners abalala 3. Okumuna agamba nti akakiiko kakukaka abakuumaddembe okuliyirira bannamawulire ate n'okubeetondera. Yo bwetunulira ensonga zonna nga bwe zibadde zirambuluddwa oba nga bwebeeziwulidde yeesalawo ngeri ki buddukiro ki oba solution ki gyewa omuntu eyawaabwa omusango mu kakiiko kano. So bo kye baba basazeewo kiba kirina okuteekebwa mu nkola kubanga etteeka likakata ku buli mumu okulaba nti akakiiko kano kye kaba kasazeewo kisibwa mu nkola. Wiiki ewedde ab'ebyokwerinda okwali bannamagye ne poliisi baakuba bannamawulire abaali basaka amawulire g'ebyokulonda mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North nga n'abamu gye twogerera bakyanyiga biwundu ate nga bangi ebyuma byabwe byayonoonebwa tebaddangayo na kukola.